Kale ku celebrity track kwe tulio nako lwalero wasotya gwo mulungi wasibye otya jjajja wange senga wange tugoberera no Josango tulabira bitambula bitya wana Uganda tuli atugezako mpola mpola okwanga tutetenkanya mu mbere fananidda mulundi ogwasemba gwe nali ne chosen Becky yali akakomawo yali akafirwa jjajjawe era simanyi byawedde byagwa bityani gwe batekako ngo musika byatambula bitya nera wentukide wano bulwokyogera kawulira nga nena ku muyinze agala kaaba balooza kujjajja nera mulese lunako lwalero tunyumyemu atubulire byagwa bitya jjajja okuzika mala n'ogenda obate wagenda wakoma wano ogamba oti ndi bulungi mukwano kakati ababuza ku updates engeri generally nti nkyali eno ate nga okutegeka kwange kwa trip kwaliwo mu December basalawo tugumiikirize malo genda mu December nawulira nti olina n'ekivulu mu December kati mu kivulu awo 3 December ono tugenda kubeerawo ku Wisteria Forest Park mu Forest Gate nakawulidde dango okera Wisteria Forest Gate mu East London ne oluzungu sirang bro ngenda kubeera mu Wisteria Forest Gate mu East London katika kogere ngo so kali aluzungu ngana kubeera mu Wisteria Forest Gate East London so 31st December abantu bangabe London ngenda kubeerawo ku Wisteria mu East London Forest Gate Richmond ye mutegesi parking we ye michama Sabavulu Richmond wakwata mu kivulu toyina kyo tugamba Sabavulu alani omukulu wa mugamba Richmond nti ensonga zikwasaganye bulungi tutambudde ensi tuzimazeeko naye akazinga ako tunakagendako esawa yenna tugenda esawa oguddako banja kwesibako bwesibi Richmond muntu mulungi by the way just mutuukirire mugambe nti abantu bana babiri divorce ne Alan Cruz bagala kugira enankanye Richmond era tata wange nze nkulabyeko ngonkolera ebirungi era nze I witness your great heart divorce ne Alan nkusabo balowoozeeko nga nange bwe wandowooza guno mwaka ogujja guno mwaka ogujja era ekivulu kino baawo engatu ate tulina ogenda ate naawe era kuba kati gwategera ebibuga mu London kati ngabo olya balambuza mu kisenyi kati tunyumize ngabo nogamba nti mu kisenyi bitundu byotenya okutegeraawo kati stera ginda nnyo mu kisenyi ngeri gyendi ngabo nogamba mu Kampala nti munyonyo muyenga kati gwe bitundu kibosibwa kati East London yo wamanyi ne Central London kati then of course ngawo manyi buli wengenda mbera nyewa jjajja nyaberanga nyewa jjajja o queen anti gwe tugamba jjajja queen Buckingham Palace kati eyo manyiyo nnyo first gate second gate ate yingira munda wanene rubiri runene banga bya fingerprints ekigalo kina gwe naawe kikuyingiza mu rubiri ekigalo nkirina ate nga nze setagana kigalo kuba bukubisimu tibane ndi ku airport bakukima bukimi omuzukulu atuuse omuzukulu nawo manya abawankizo nesinde negireeta kimanyi bagamba bamu kubazukulu abamu waliwo yasikaawo kati gwe oba tebannasika bigwadde mu December bakulinze oddeyo ewaka ninze nawe era ngaawo omanyi nali wankizo kiki ekyalo kyo wano kuba kyeyo kuba kyeyo bw'obeera London obeera mu kyalo era ngenda ku holiday okitegedde ngenda kuwummula mu 31st ngenda kukola malempu mulemu nyumirwe kati ate malenko mewonkole wano ogenze ozekkola kuwummula biki omuntu by'oyinza omugamba atalinyangako ku nnyonyi ng'awulira ayagala linnyeko ku nnyonyi olinnye ennyonyi olinnye buli kika ky'ennyonyi kumpi kati okirinnyeeko omwana ali yagamba bannange kyose nakikoze atya kati nange bwe naalinnya ku nnyonyi nina kuba ntya bannange biki byasuubira olaba mukwano ye naye naali eyo nga weegomba ennyonyi togwa musuubi kubanga nange saakirowoozaako nti ndizirinnyamu omwaka ng'obala trips 5 mwaka bala ati weva eno ngende eno obeera mu kutegeka ngoyo obeera mu kutegeka makeesi nange saakirowoozaako naye God's time is always the best time katonda yatutegekera isonga lwaki webaka n'ogamba nti enkya ngenda keera njoza ebintu n'otabyoza plan ezikyuka kati obirekera katonda naye n'okusaba
n'okubeera omwetowaze n'obugumiikiriza buli woopapa totuuka woolina kulaga ogwa mangu naye bw'ogumiikiriza n'okkiriza Katonda ennyonyi ojja zirinya mukwano nga bw'ozaagala nange saazikolerera nnyo nti maama nayimirira kisa kya Katonda. Tusooka otuleko experience yo olunaku lwasooka okulinnyako ennyonyi kyali kitya kuba ennyonyi zo kati ogenza ozimanyiira osobola n'otambulirako ne mu nnyonyi kyemanyi ne beetambula era ntambulirayo bulungi mu kusooka omulundi ogwasooka kyali kitya kyali kyanjawulo nabyogerako kyali kyanjawulo nnyo nanyumirwa buli kimu kyali kipya ngera omanyi first time buli kimu kipya ebweru olaba ebire biri mu bbanga biti bayirayo ennyonyi weeyita mu kire ebanga eyise ku hampu kyokka ng'ekiro yakireba kiri light era kati olw'okuba nti amused bwe batugamba nti maaso waliyo tributaries waliyo ebire ebikwafu ofuna fiya n'ogamba oba naye tufudde kuba omanya mugenda kuyita mu bikankano kitegeera ne bwe nkirengera bulengeza awo ekire nga tuyigenda n'olengera bwoti kubanga osobola olingiza bwoti mu ddirisa n'olaba newe nengera bulengeza ngamba woowe kikyo era kikoona nomba nga abayise ku hampu kati ezo zonna experience mu kusooka zaalinga z'amaanyi bambi nasanyuka nga ntya nensaba neneenenya ebibi byange nenkaaba neŋŋamba tufudde awo mukukka omutima trip yange eyasembeyo yabadde ya ina trip gye nabaddeko naawe tofolowinga bada njijjukira eno gye wasemba ogabira abantu ssente ku kisaawe si eyasembye mwana gwe ng'otambula ennyo ku nnyonyi eno yakava ate n'oddako endala kale trip yange ennyonyi yagenda ne tusanga ebire nga bingi n'enkuba ng'etonnya mu kitundu awo bagamba soloti awo wabi nga tutuuse n'otutuuka nga tutuuse bagamba soloti wabi wakwata nnyo bamuzira wabeerawo enkuba nnyingi biba biki kati twatuukawo n'abiraba ebire ng'ate ali mu process yakukka kati ekifo kyo kitomera n'agaana okitomera nakka ndowooza bwe yakka bw'ati n'abulwa okudda engulu okusiba ennyonyi nekka sipiidi nasooka buli omu yakuba enduulu bane ne tukaaba nasooka nensomanyi bwekka osaba oti nasooka nensa naye ogenda okwagala ovaayo nga tokyasobola kati nagenda okwagala okuzza omukka nga tekyasoboka ng'ekkabusibwe nti omukka ne gumbula ogw'okusa abantu baalanya ntwali tumanyi nno tufudde naye Katonda n'atuyamba ne tudda engulu natuuka ku airport ne ŋŋamba bamaama baali bannize ne bagamba abadde no sijja kudda ab'omunyonyi babagamba kyali ki ab'omunyonyi bagamba weather yali mbi ate nga tebasobola kitegeera nga tukyava eri naye yagenda tukawo nga weather mbi naye yalandinga ne bamukubira n'engalo ng'akikoze ng'alwanye nayo ennyonyi si nnyangu bannaaye ate kati engeri gye ngimanyidde oba ne fiya go ge mazima wali oba ne excitement ne fear at the same time naye kati wano when you get used oba ogamba naye watutuuka ddi 2022 agenda agwako mpolampola biki birungi ki byewenyumiriza mwaka guno nga tuguwunzika guggwako tuyingira omwaka omupya nenyumirizaamu ekirungi Katonda ampadde ekisa nesigala nga nnyimba music abasinga tebasobola kuva mu covid ate no musically woba ogwa tomanya by the way olw'okuba nti okyalinamu abantu wabbale abagamba nimba notamudi so tomanya mazima ne kati for me I can tell nyinza okuba siri w'amannyo but at least I'm standing natadde oluyimba lwa wano 3 months back myezi 3 miliyoni emu kakadde kalamba so kakadde kazibu okuweza wana Uganda kakadde kulwensonga nina ennyimba ze nate emabega party time tanaba kuweza kakadde akyali 8,000 naye kati kikyokka kindaze nti Katonda akyampadde ekisa era ssemulugunya mu mwaka guno weewawo waliwo ebitabadde byangu naye neebaza Mukama ne bafaani bange bampagidde nkoze emikolo namanyi kwa kati mu mikolo buli muntu atulokola omukolo kyasooka olowoozaako Becky
Mukama mwebaza banne ne bafani bange bebale kundowoozaako waliwo bitatambula bulungi oba n'otatuuka mu budde bakwagaliramu biki naye wakati nga balabe mu lugunya ate wabeerawo abafukamidde ku mavivi nga beebaza nga kanzi yatuuka mu budde biki so ebisobye byonna bansonyiwe but I know I always try 2022 It's been your year. Yep. Bunogama nti gumwaka gwange. Gubadde gwange. Ate lanzikiriza ne 23 nagwo genda bagwange. Wewa. Oyimbye ku mikolo mingi, oyimbye ku kwanjula, oyimbye ku mbaga, emikolo mingi gy'oyimbyeko. Owayikugwa ddiba. Gujjaddi. Ogwange anti olaba ebintu by'emikolo you cannot push someone. Tukirize tukupushing. Anti olaba when you push disappointments zibaawo. Oyinza okupushinga nemba yiwa abantu ne mukuŋŋaana ne sijja. Kono tyo kujja ku mukolo gwo. Kale ekyengezaako tegeeza mutima. Ebintu ebimu byetuma byokka mu kaseera kaabya katuufu ekatuuka ng'omukolo gutuuse nga munne omwami agamba. Tusuubire mu bbanga kikale. Olaba. Tusuubira tuteesa naye Katonda yasalawo. Nyinza okugamba suubira omwaka ogujja. Nenga gw'omukolo ogwagala. Of course, ani atagwagala. Ngoyogeza maanyi ku kyokwagala omukolo. Omukolo ngwagala nnyo ate era ndi konkushua nina okugukola. Ekyo tteeka. By the way, hani nnyengedde. Wangi. Toninda kuvunda jangu okyali. Toli ki? Taninda kuvunda. Toli muyembe. Nze nyengedde. Nyengedde this is my time. Oyengedde. Akaseera ke kano. Kubanga olaba tebijja kunyumira nnyo nga nkuze oba nga nfunye obuvunaanyizibwa bungi abaana bangi sijja kutereera oba ku mukolo ng'abaana beetala ngubogamba abaana mubajjeewo okitegeera sonjagala kola omukolo mbadde zikitegeredde oyinza okuba ku mukolo omwana nadduka onadde eri ekifo ky'okunyumirwa n'ebbaawo notandika g'abantu notandika kuba abantu kena mpitira ku gondi omugambe omwana afuka omwana yoli wali mu bantu yali mu kweyamba bane sibyagala nkyayagala wano nga ndi free ndinga bwendi nzikire paka kutaka nkyayina amaanyi okone dance paka chini nkone dance paka chini nekoze byange byonna it's time bo tunulyayo maaseyo omukolo jjobeerako omukolo gwo ola guyinza kubeera gutya gwenga gwo kwa mijojo laba abakola jina abakolera mu maato abakolera eno ogugwo ogwange genda kubagwa abantu by the way tewali si mukolo bwate baganyi bayite manya kadi buli muntu agenda kujja buli muntu agenda kulya buli muntu agenda kunyumirwa buli muntu agenda kusanyuka ate gugenda kubeera I cannot even think about it bane mukolo ogenda kubagwa amaanyi bannamawulire nga balwana bulwanyi okwata omukolo abayimbi buli muyimbi mu ggwanga abaki byonna togenda kusosola mu bayimbi nti nze njagala nnyo bakadongo kamu be baba bajja nze abayimbi bonna mbaagala so bonna bagenda kubeerawo muyimbi kigwosinga okwesunga ajje kuyimba ku mukolo gwo bonna mbeesunga abayimbi bonna balungi ogamba nti oyo ajja kunfulumya nga nfuluma bwenti anfulumye nakayimba ki nze akayimba akonkufulumya tondeka ntubajja kunyigira naye nga yemanyi namugamba dda namugamba dda nti gwogenda okunfulumya era akimanyi yakimanyi n'omukolo wamuyitiramu n'omukolo namubuliramu wetugenda twakola dda rehearsals bannange ezigenda okufulumya era yemanyi nawe okola omukolo gw'amaanyi ogenda kusamba otya gawuni nja gisamba ate nja kwambala engatto eri eyasalawo negwe era bannange nkulabanga wena omukolo ogwesunze era mukama kama akikole kubanga gwo ogamba ki woyinza okugamba Uncle Dick Teta Amir oba darling ayongera okumanya nti ono tayengedde bwengezi yeetaaga kususa bususa obugamba nsibamba omugamba abumanyi naye nga sipushinga mwana w'abandi kugwa mu bikopo kiri kuba kwagala kwe era ekiseera ekyo omanyi ekiseera kyo wekituuka you don't have to ask or tell someone something you feel it nomanya nti kati notandika nakwegayirira
So I believe there is always the perfect timing for everything. I'm just ready. Kankubuze ekibuzo kino Chosen. Ebiseera ebisinga bagamba nti ba celebrities tebawangala, tebafumba, sibangu bakufumba, omuntu bomuteeke wakati boogera ebintu bingi nnyo. Gw'osobodde otya okukuuma amaka go nga gatambula mu maaso nga n'obulamu buli gye buli? Si celebrity lwako abantu bakitwala bubi buli omu. Waliwo abantu abatali baserebe naye teri abatali ready. Omanyi okubeera mu relationship ng'olimu weka. Kyekye nno abayimbi kye tubaako. Oba mu relationship naye ng'ogirimu weka ng'omwana abandi tagirimu. Gw'oyagala nga gw'ayagala ennyo. Anti olaba twagala ebiseera ebisinga we love with lasting oyagaza okwaka omuntu omulabye wow bane mwegomba ne mala mufuna okukwaka baby love nutatunula nti omuntu ono nabeera naye emyaka 4 nabeera naye emyaka 5 n'otunula kati Bambi anyirira ibanene mala mufuna yenga ayimba bulungi yenga kayina empisa omuntu tonamulaba out of the public oli mu kujajingira ku public so kye kizibu kye tuyina tebuba buzibu bwa muntu naye si kibi bannange ofuna omuntu nga si yalina okuba owo bazadde baffe babiyitamu baganda baffe babiyitamu n'abantu bonna kati olw'okubanga Bambi toveeyo okunnyonnyola nsi yonna nti bannange byaliwo ebiti byali ne bakujajinga naye nga si musango ate era bw'aba yooyo aba yooyo. Relationship eyimirira nnyo ku musajja weewaawo n'omukazi emuyimirirako yena nno kubabuulirira mujja kumpulira. Relationship eyimirira nnyo ku musajja omusajja ekikuyisa head you have to find all ways to make the relationship stand. Olaba nze nawulirako ku story bagingambako bawa Queen Elizabeth yekyanga yakoowa olunaku olumu nga womanyi omusajja muto alina omukazi omu biki okitegeera naye yekyangako n'agamba I'm tired nkooye obufumbo nkooye I want to get out naye Queen yamuyita n'amugamba mukwano olaba saakugamba ng'oyingira relationship eno naye ekigiriko you either stand or stand so there is no option of getting out ogenda gibeeramu oba ogibeeremu ekyo bayita head ye musajja you have to make sure relationship eyimira kuba tewali agenda kubeera perfect tewali mukazi ogenda kusanga alemeko ekyanga naffe abakazi kyekimu naffe tulina buyinza bungi ku musajja tosa mugamba nti ojja gibeeramu basi ekyo gibeeremu ajja kugamba mpasa ofuse musajja gibeeremu oba si ekyo gibeeremu bintu bya mpaka ddembe tulina okweyagala era nze weewange manyi okimugamba gibeeramu oba si kyo gibeeremu lwaki there are so many people looking at us waliwo abaana nga bikalunze nina mikwano gyange ng'agamba Becky singa siggwe nze naye buli wenkulaba nga ŋŋuma kitegera bizibu naye ne woba owulira okwoye guma teri mulala agenda kubeera wakabi nnyo oba atagenda kukola nsobi zenkola naawe omusajja naafe abaana basajja kyekimu you have to stand ku lw'abaana kitegera so yeah singa Becky Rebecca atubuuliridde Chosen of recent twalabye kabaka waffe magulu nyondo masomoji bemba lumama mami dance eno nga yagamba DJ nga onogamba DJ kubira kayimba ka Chosen Becky kano katelemundo amawulire ne gasaasaana nti bannaye beena asiimye awuliza akayimba ka telemundo kuva wa Chosen Becky wawulira otya sikufunanga kubuuza experience naye bagamba wafuuka edigaali bakusomeko mbyafa ekituufu era kituufuze mu baana abasoma SST balina okunsomako batya tomanyi kyekitegeeza bakiwandike batya mu katabo ka SST MK Publishers bali mu kulaba essaawa zino the best musician the one that King David wrote nti she will be remembered for the king chose her song you know kati nga bwe batandika taamu esooka bwoleta mu history abantu babeerako
We had a musician called Chosen Beck. By then, katinga byo tebasomesa. Of course, balina okusomako kubanga ekyo kintu kinene. Anyway, kankubuuze. Wali okiwulidde wanti Kabaka yagambe yagala luno oluyimba. Kitegeera. Kiri mu record. Ate ngera ne Kabaka yansimako. Anyway, sewaana naye nebaza. Wawulira otya ng'owulidde Kabaka agambye nti oluyimba olwo lwensinga okwagala. Nze nalowooza omwana oyo atulimba paka we yatulaga proof. Ne ngamba tosobola kubanga oluyimba waluwulirako gumu noja mu public n'olusaba. Nange Becky bwe mba nino olwaliro oluyimba olundi mutwe gwange lwenjagala bwe nsanga DJ mugamba mplayinga luno because I love it mbadde nduwuliriza, of which it means Kabaka abadde ayagala oluyimba lwange abadde aluwuliriza mu njogera ennyangu lwe lubadde the best song for him. Kyanzizaamu amaanyi omanyi temubulamu ups and downs mu music. Naye ne bwe nali nseseetuse ne ngamba kankuŋŋaanya amagumba nyimirire, someone loves me out there. Gwani mu bonna mu bayimbi bonna mu mwaka 2022 ogutabaddemu wangu nnyo oguli awo. Okitegeera ate nga sirina kyendi naye Mukama munaye Katonda ebyo byakola. Oluyimba lubeerenga luluyimba lero wasinga okwagala Katonda ebyo byakola. Nalabo oyambadde gomesi bannange Ssaabasajja yasiimye oluyimba lwange. Ate Ssaabasajja wasiima olugoye oba olina omuweesa ekitiibwa okuwasiima oluyimba. Era ne mugamba ntaata lwolibeerako mu kifo ekisanyukirwamu oba kirabu oba kyaki ndiyimbira mu gomesi koolu. Nkutidde. Mubayimbi bonna yagamba Chosen oyo oluyimba olwo. Bannange kyamaanyi kyampa amaanyi. Ekyasinga okunsisa nno okimanyi. Okugamba nti abaana batuula mu kiraasi babasomese ku luyimba. Babasomese ku nze n'oluyimba lwange. Tuve mu kuwaana bagundi ba Habati Kuku ngate waliwo ba Chosen Beck Kabaka basi Samuel Becker. Okitegeera n'okula nanoonya ku Samuel Becker Habati Kuku nga ngenze ebweru nga abasajja gye bali. Tebali nayo. Albert Kuku Hospital. Abasajja tebali nayo. Kati bannange. Ba Indian Kuli. Dina Vizra. Colony. Nabinoonyako byonna nga sibitegeera. Dina Vizra. Natuuka ebweru first time ne mugamba hey, do you know Samuel Becker? Who is that? Yeah, what did you say? Samuel Becker, who is he? Nobody remembers. Who is that? Who is that? Samuel Becker? I don't know anyone. Oh, is Albert Cook. Omanya nti kati ngeri gye twabisoma kati walaba omuzungu obolowooza babamanyi. Never know. Abuza Vasco da Gama. Nga tebabategeera. Nenga ne kati bannaye abakola mu bitabo by'okusoma. Abaana baffe basome ku ffe. MK Publishers batandika wandika. MK obutabo mukole ku ffe. Abanya banne tugezezza nga tulwanye. Uyo omukyala Kabaka yasiima oluyimba lwange. Uyo ennyonyi mu mwaka ninnya ennyonyi 8. Sibawandiika ku. Akiwa tebawandiika ku nze banaandika kwani. Ebyafaayo banaabijja wanga tebawanditse. Ebyafaayo munaabijja wa. Twe supporting Uganda. Okay. Chosen. Buli kimu ekikoze music omutadde bitambudde bulungi. Tusubireyo ka concert masawo. Concert by the way, it's on pay. Abantu bajagala nnyo. Naye nange njagala. Kyenjagala osooka otegeeza abantu bange. Kuba nange nkimanyi it's time. Era ndi mukikolako. Essaawa yonna nsaba buwagizi bwammwe bwe mumpadde bunnyambye then nsaba buwagizi kuliyimba oluddako tusobole okuludbula mu concert. Nzijukira concert yasookera ddala twali ku Tavern Woods. Nzijukira n'ennyamba n'ekiki kye wajja oyambadde nkijjukira mu kusooka nga kiriko obugirasi masabu ebutti. Bana wayingira ku stage nga abannaye Chosen. Ebifaananyi ebyo kyabirina? Mbirina naawe. Ne video zirina nga oyingira ku stage. Sweet memories. Wawulira otya for the first concert mu bulamu bwo? Nenge gye wayingiramu ku stage n'abantu engeri gye bakubamu ku ndulu. Olaba nze nali sekisuubira nali n'akamala omwaka gumu mu industry nga tegunaana kuggwako. Bwe najja okimanyi nti ate okuyimba kwa nnema. Ekifo ky'okuyimba obulungi kati enduulu eno amaziga gajja ntandika mukwano ebiseera by'omaleeyo bingi nnyo abatogayi omimbi nambi natya nasanyuka like say it was a good feeling I cannot forget it.
ekiteri kyange nakitereka memories zibeerawo kyaliko amagiraasi begati ne ku mutwe wagajja wa badesigner be batungira akamagiraasi agali ku mutwe ne ku kiteeteeyi nga kyakabwa ekiki wagajjawo badesigner be babikola bakunoonyeza ekisinga kijja kuba abantu concert anti kyakubanga mbwe kiti amataalo ne gali reflecting bulungi nnyo negweyo concert yali yafaayo era ngenda kukola endala naye njala gye ngenda okukola ate yegenda kuba yamaanyi nnyo yowayi ennaku zino masaka trendinga nnyo Masaka mwakoze ensi yammwe Masaka mwatongoze ensenene Masaka oluyimba lw'eggwanga lwafulumye lw'e Masaka ki ekiri e Masaka ewamwe bannayekyoze Masaka yo Bambi erina okuba nga yanjawulo olaba 100% abantu abali mu kibuga ekyenda ky'e Masaka okimanyi n'abayimbi bonna abasinga b'e Masaka kati bannaye esaanidde okwagalwa esaanidde okuba ey'enjawulo it should be the capital city of Uganda bali bagambye Masaka boyo kati nsi actually nsi yaffe Masaka kijigwana lw'eggwanga lw'e Masaka waluliddeho nalowolidde ne bannange abe Masaka twesigalize kati tugambe nti Masaka efuuse nga Uganda oyagala mu kifo ki mu bukulembeze Masaka njagalamu woman MP wa the district Kinyendo Nyendo Nyendo awo wonna mu kayirikiti awo wa minister kwa wa minister otwala minister byonna era ebyawo byonna ntwane njagala bwansi yonna sagala bwa katundu njagala bwa Masaka yonna baga Farida nakazi wa mwato bwa president yasokerwa kwa tumulonde Farida nowe kayirikiti naye by the way era tuli kumpi awo tweri kumpi kati zigeza nti obukulembeze oli wabeera minister oli ye president bina bitambulira awo twebawamu temweyagalize buyinza n'ekitugwana Masaka nonga Masaka bamwogeddeko nawe Masaka trendinga kubanga buli avaayo akola ebyamaanyi ebirungi bazira tone baabo basuna beni bazira tone bazira tone nekiyingira ekibuga Kampala tone nakwagala nnyo soko mutumireko mbazira tone akwagala nnyo tone nvudde naye mabega ye musajja gwe nasoko twali oluyimba lwange Masaka namusanga mu office ye Masaka awo ngali mukunywa mubisi gwanjuki nangamba kana gwe Kampala ekwerinde nengamba nangamba Kampala egenda kulaba kati namuwalimba kuluzanya nangamba nti Kampala ejja kuwulira yes namuwalimba lwange lwe nali nakafulumya ebiseera ebyo nangamba newe sizanya luyimba lwo ogenda kubeera star nenumwa mbazira tone yakugambirawo ne busazanya luyimba lwo ogenda kubeera star yes nalumwa ne mpulira ennaku nagenda nga mpulira njagala kaba nga ndaba ngobye ne mune tewaita miezi 7 era bwe navaayo ne mukubirako ne musinkana actually ne mugamba munange byebyo nangamba gwe nakimanya naawe ate okyagenda bati mwetwe bwe lino bwe luwogolo luvuuko gwe okyagenda wala ngamba genda gwe okyagenda wala gwe nawe nkwagala okulaba genda bonatuukawo ng'ojja oyo no kyali wange nyomba zira amaza ku Stream Live Avenue Alan Stream Live Avenue wali 120% yakola no studio y'amaanyi ojimanyi njimanyi of course yeah bifaananyi akola obulango kitegeeza nti obulango bwa concert bwona bujja kubeera wali mu Stream Live Avenue nyigera akagambo kana ka Stream Live Avenue mu luzungu lwa for Stream Live Avenue nenga lwaki okinkola ngenda kama tone Stream Live Avenue chokere speed 120% chokere speed abalungi bange mwena single shot 1% 120 120% okay yes abalungi bange nze Chosen Becky mbakoola mwena buli ayana obulango bifaananyi mujje wano ku Stream Live Avenue 1% 120% tugate mungalo 120 mbazira tugenda kuwakana chikunyiza nyo gwe kityo 120% production okay hi nze Chosen Becky ndi wano ku Stream Live Avenue 120% production wow
Hey, it's Chosen Becky. I'm here on Stream Live Avenue 120% production. Wow. Ngide buyigize mu interview. Gaziye nankani. Kakati byebyo mbazira to. Ati mbazira to ne wate wayogera. Gaziye nankani. So, mbazira tukutadde kati. Chosen obugambo obusembayo kubatulaba batuliriza n'abatugoberera. Obugambo obusembayo baswiti bange bafani bebaza okunjagala abampa emikolo abansonyiwa nange siri perfect nayo lyagamba mwagala nnyo kamusonyiwe neeyanziza abanjogerako obulungi neeyanziza ate nga n'abanjogerako bubi Katonda abasaasire mu nsonyiwe bwe nabasobya bafani bange nyongero bategeeza nti olimba lwafora wano lwawezeze miliyoni emu era nsaba n'olimba oluddako lugenda kufuluma omwezi ogujja January ng'atandika mu Luwagire tukole concert. Wow. Yeah. London tugenda asatu mu December omwaka guno 2020 ngenda kubeerawo ku Wisteria Forest Gate East London ngamba kuba muziki gwange gwonna nga tulira wamu omuchomo tunyumirwamu tukyakala wamu balinze. Wow. Ku www.rockfmug.com oba tufuna bulungi nnyo ngo streaminga wali wonna abatugoberera ku Afro Mobile Money kubanga tumutugoberera app ya Fair Radio ejja kuba efuluma esawa yona linda ku ngasina nakuva wano Chosen Becky njagala nkolereka n'akantu imba kayimba kaka wano utugambe amanyanze Chosen Becky mbera no ku Rock FM the home of great music ngampulira muziki omulungi radio yange ko ngaye Tambula, tambula lavo je. Wano we wale beruma wano. Nze Chosen Becky, buli wembera mu Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo. Mbera ku Rock FM Radio, ngampuliriza omuziki omulungi. Tovaawo.